Looking for instant excitement? The Uganda National Lottery Spin for Cash game is now available online. Wherever you are, you can join the excitement for just 500, 1,000 and 2,000 Uganda shillings. Don't miss out. Register now on www.nationallottery.go.ug for a chance to win your share of 2 billion instantly. What are you waiting for? Play Spin for Cash now, anytime, anywhere. Ituba is the proud operator of the Uganda National Lottery. Uganda National Lottery. Dream, play, win. Participants must be 18 years or older. Play responsibly. The Uganda National Lottery is operated by Ituba Uganda and regulated by the National Lotteries and Gaming Regulatory Board. Kuba tukimanyidwa wano nti amwebwa kadi ya national platform amasanyalazo bofonye 3 phase irubo genda kuwangula Mzee ngosa se amasanyalaze kamo I remember nopo ina amasanyalaze kakendera I remember my muzukuru Big Eye musajja age Big Eye yafuna yaduso obudde Museveni wakwanta mu budde ani yaduso obudde Museveni esho yambwiki muganda wa Big Eye yatandika sawemu nagenda okumala okunabanga bangamba nti ate saa ziri munya Museveni yakirimu Museveni aganda okujja mu Big Eye yakwata mu budde nadusa mu budde okubuza bana Uganda tukimanyiye gwe wali emabega w'okono na buli kimu bamu amasanyalaze gasola neberabira inverter ogitwala. Welcome to Shalom 256 is happening right now. Ndi wano onaku olwaleero kyalina maaso n'okusasira eggwanga olw'okufiirwako omubaka wa Kawempe North kati omugenzi Mzee Ssegirinya mbaniriza abeekumidde ku mukutu gamba aliyo nti mamwa yakoze YouTube channel mamwa gyali atambula bulungi teeka musha mu 256 wabula nkutuusibwako onaku lwaleero abanana Herbal Mouthwash nga tugamba amannya agaluma agaguba agalimu ebituli bw'ossa ebinyoga oba ebyokya gasanyala bw'osanya ovaamu olusaayisayi oba ogayiza ludda lumu oba owunya akamwa sensa nana Herbal Mouthwash olwanyisa endwadde z'amannyo tojja kwejjusa naye gendeza abafere yakuguza kapa mu kutia nana musange mu pharmacies drug shop from supermarkets bwe ali ebweru genda mu duka lya bana Uganda watunda ebintu bya bana Uganda ofune nana Herbal Mouthwash nana yakakasibwa National Drug Authority nankujukisa Victoria University ebakoze munange ekyenjawulo gwaganje soma education bagalo bo musomesa tosasula application fee ne tuition fees wa function fees Babi jewo waganye okola education ku university agalo bomb somesa owa secondary primary nursery twasula functional fees twasula tuition fees application fees obala ogenda kusasa tuition yekayeka gende once eri jinja road yao ogenga te munange osoma nekujusa nafa banda www.nationalrotary.go.ug ogenda kuwangula munange sente ngozanya wazanywa Mr Chicken Will of Fortune la Duma Cash Strike Fortune na Ize Lotto ozanyo genda iwanyise ku www.nationalrotary.go.ug obenga ate munange odanyanga okufuna sente 2.5 billion wano wengi sirinze ka ndine ujja kuseka muganda wange Shalom yes oyinza okubitwalanga ebyolusazi yes utandize nakuzeka ngunyanjula n'otavaliwinga nsonga lwaki mbadde nsirisi chanso kula basewo n'abalabe ensanyuka naye njagala okutegeeza muganda wange nsiriikiridde olw'okuba nti muganda waffe ante Ssegirinya yatuvudde ku maaso ekyo nno omuzungu muganda wange Shalom kye bayita a moment of silence oba tokimanyi a moment of silence so kwe kusiriikirira kwe mbadde nsiriikiddemu naye nga tubaniriza abaganda wange amanya n'endoboozi bya Mutya Robert Kyagulanyi Zintamu wadde nga ku sikulini oyinza okuba nga te olaba ono Shawwa umanyi bana wana ba Shammie and Shawwa bantula munyo era ne babeeranga engato zange ndaba Shawwa ngagezaako okunjogeza ndaba nga kifaananyi kyange ekya munna Uganda gwenjagala ate omuvubuka ali eyo muntegedde neyanza bwakyo mwami Robert Kyagulanyi Ssentamu oba Shawwa ku side eno ninayo Mzee mponyo gwalwala Okay, now if you're introducing me, be serious. On my left hand, ladies and gentlemen, I have His Excellency, President of Uganda. Uganda, Shalom. Sagalo ogambe nti ku side kuno tulinako
His Excellency Robert Mwai Museveni ng'omusutiriza nenga naye wali awakimanyi nti entebe gyali muziyiye. So muganda wange obanga omwanjula ganda konti president wa Uganda eyaba akalulu. So siri mutabaniwo. Siri mutabaniwo muganda wange Museveni. Tuuliziganye. Katwanjula omwami ono. Okay. Most especially Vazukuru. My name is Yoweri Kaguta Museveni, the president of Uganda. Eyaba akalulu. No, Shalom, now when you call me again here, make sure that discipline is the key. Discipline is the key. Don't tell me when I keep quiet, it means you talk. If you talk, I cannot talk. We apologize for that, Mzee. We need discipline. Even if I'm doing what, even though on the barrio, even though in politics, we need discipline. Thank you. Okay, His Excellency, I don't know if you have heard the news, but you might have heard it. Twafiiriddwa abadde omubaka wa parliament akiikirira Kawempe North Muhammad Ssegirinya. Kisesa nnyo wana Uganda okuba nti simanyi kiringa onabikira omuntu w'omunju naye ng'omuntu we eyafudde amumanyi. So obuuza Museveni nti si tomanyi oba amanyi ku kufa kwa Ssegirinya nga ye mwennyini ye yamweweera obutwa. Kubanga yali alwanirira bannayuganda abali eyo bannakawempe. So baganda bange njagala okubategeeza nti omutemu tuli naye wano. Yes, tuli nawe Museveni. Olinaku obujulizi obulaga. Okay, now, when you bring an idea, we all have to respect the idea. Okuza omwana ng'abukira buli kimu mutuuze obuulize. But when you bring oleta ensonga nga nkulu, we need to respect it and respond about it. So when I remember Ssegirinya Muhammad, I njukira in 1922. So Ssegirinya was among the ADF. But just years back, Ssegirinya came back to the country. He came a good person. He contested for the MLP. Me too, I supported him. But it wasn't from your party. He got the cardship from National Unity Platform, headed by Robert Chaguanyi Center, not from NRM. Okay. Now, NRM is not just a part of small people. NRM is the party, then those are sub-parties. Mzee, those are independent political parties. He's now independent in the regime of NRM. So understand that. So I can support Ssegirinya because he was a good person. Just that when sickness comes, it's bad, Mzee. But one of the people are saying your government contributed to his death, as he's accusing you. Singa wendi mu kumwaccusing Shalom njagala obiringa bintu obitegeera atengeri yaki sajja kikulu nakugamba singa ofiirwa omuntu ewaka nene iba n'akaaba nnyo okusinga ate gwe maama w'oyo omwana baafudde wabanga w'ensonga. So Mami Museveni okubeera awo n'ogamba nti ate olakuwadde nnyo okulwa Ssegirinya okuzinga ffe ab'ekibiina kya National Unity Platform oba weerindi ombuziza yes olumbi luliwa okusookera ddala olumbi tugenda kuba tuli abya he has been his member of his political party, National Unity Platform. So and you're the father and you have a family meeting. Oh, when you get problems, there are problems with the home. Leave other people to read. You respect yourself. Yes, Museveni manyi ogezaako okugamba nti olw'okubamba ndabikidde mu butambi obw'enjawulo nga yenze yansoma programu yenze yakola ki ekyo kiri lwakuba nti muganda waffe Ssegirinya nga tanafa yagamba nina okwogerera essaawa 5. So nabadde ntandise okwogera era Museveni nkusekerera ebyo byobadde olowooza nti nabadde neefudde kalabalaba w'omukulu si we kyabadde nabadde ntuukiriza kiramo kya mugenzi yagamba njogerere essaawa 5 era wetwogerera nakwogererako eddakiika 27. Naye oyogedde nnyo.
wayogedde mu ddwaliro wayogedde kavule naye nga nzija njogeramuku nga wempaamu ne ku balala mwavudde ne mugamba mbu gavumenti ye yasse Ssegirinya ekyo nno okira wanayonka tukimanyi bulungi nnyo nti gavumenti ya mwami Museveni muganda wange Shalom yes wadde naawe obakolera yes gwenekuku nkimanyi mwina nkimanyi era omanyi sigenda kubanga ate nkulabisa naye njala okubategeeza sikulabisa mukama wange naye Shalom, I don't know you. ekigambo nga kino ekyokubanga twatolo mwami Museveni yeyazi Do you son? No, it's crying. Okay, cry. Okay, we start together. kati mwena mwagala kaaba akati gwe Mzee, why would you cry for Ssegirinya who you deny to get court bail? Okay, in 19 but Mzee, we also tired of history. Okay, let me bring you a city. So when I were after independence, I put what we call law and order. So but you're violating human rights. The man has been sick. He was crying for a court bond, which your system, judicial system, do not put into consideration. Okay, thank you. Okay, now when I take away Nayagala Matega Gapore, because if there is a court and they are suspecting you something, it doesn't mean that has maybe because I'm the leader, I'm the president. But the court is working under your influence. They are dancing according to your beats. Okay, they are not independent as you claim. Okay, now if they are under my, there is what we call a law. Amateka. Nanga you see me here, but even nanga amateka gankwata. Only Mama Museveni. Temani mateka gakukwata. I was coming in the way the ambulance came. I have to park aside. The ambulance pass with a patient, they take it to the hospital. Because that's the law. That's the ambulances have the right of way. Yes. But even some of your ministers are using the same laws to fulfill their own wishes. For example, in Uganda, the president, chief justice, and the speaker, those are the only three people who are entitled the right of way. But in Uganda, even you find an RDC having a right of way. But even on an LZ chairman one, yes, as long as you support NRM, Mwami Museveni is ready to support you in any way. Abasajja yabawa obuyinza obwenkomerede ne birabira eddembe ly'omuna Uganda. So muganda waffe buli mwezi jjukira nti ate Ssegirinya yes yatugaana okukaaba era yatugamba nti gwe weenaako mu edingo lyeyo singa Ssegirinya aba avudde embulamu bwenzi eno towandiikanga ekigambo RIP wabula ogambanga nti fight hard means stoply. So yensonga lwaki ffe ng'abeekibiina tugezezaako watu obutaka wamaziga ate Mwami Museveni n'alaga nti ye alumiddwa nnyo. Abadde mubaka wa parliament. He was a member of the parliament and he was a Ugandan. I don't know whether it's not, whether it's this. As long as you're Ugandan, I have to give you service and to respect you because you were. But you give service to a chosen few. Okay. Have I arrested you? Not yet. Now, why do you say that I chosen? Because the time Ssegirinya has been yearning to get a court bail, but all in vain. Do you know that Nelson Mandela was arrested? Yes, he was. How many years? 27. Now, was it? If it means that there is a mateka, I guess I would have said Mandela because he was the president. Even he can be arrested. But on which grounds? It depends. Not what I can tell you, police cannot arrest a person who is not suspected of doing anything. Yes, you can, because yes, you can be a suspect, and everyone is guilty until proven innocent. But in Uganda, it's different. You're guilty. In Uganda, in fact, you're. How do you even say it? Omusango gukuzinga lwandabikayo bana lwanfunayo. Mu Uganda. Oluusi n'amawanga nga Mwami Museveni waziya kikula. So ovayo n'ogamba nti amateeka weegali abantu balina eddembe lyabwe. Museveni oba ate weeriddemu olukwe.
there is a mateka. Tewali mateeka. Court martial waliwo court weziri. No court martial ate mutwayinga abantu ba bulijjo. Court martial nabanga ya is supposed to try out abantu abali maje. Muganda waffe Bobi yanga bamuuliza mu koti yaki. I thought those things are in the master department. Asking me about the But you're the president of the Republic of Uganda. You ought to be responsible I told and you, to be in the know. okay, shut up. I told you President there is what we call a law. If you- Okuje ekivundu. me too, I respect Museveni the nno law. kyategeeza ali ku draw ekivundu ekigimusa si law amateeka. Nze nno ndi kanso era Shalom na graduating awo. Ne mwami Museveni Naye guno. bagamba kosi yali agonde wasomera ku WhatsApp. Yes, genda maaso ne information baweereze bannayuganda ne yanziza abaganda bange. Genda maaso. Yes. Geno. Sinze yabyogera. Tuseeka munda yega. Be bagamba. Ne baga kosi lo gyakola. Sharon. Wasomera ku WhatsApp. In just seconds. Now kat Uganda evagirumba togenda kuta. President Ovako just you want to go. Calm down. President yakusekeredde. Think before you talk. You have nothing to say because I'm the father, I'm the president of Uganda. Yes. Kikyolowooza ekyaviddeko mbaka Ssegirinya okufa. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Omwoyo gw'omugenzi tusaba Mukama. Kimanyiddwa nti muganda waffe Ssegirinya nga yakayingira ku bwami bwa parliament awo yakola ebintu bingi nnyo n'omuganda wange Shalom era ne banene batandika okwebuuza nti akasajja nti kabanga ati kandi bangaddwa mu olugwe ne muyita ne mubuuza Ssegirinya osobola otya okuba nga ti mu wiiki emu ozimba eddwaliro nangamba Mr. President omanyi Ssegirinya oyo abadde anjagala nnyo nangamba Mr. President nze batuwayo kasente mu parliament biki naye nasalawo sigenda gula motoka ya bei nga baganda bange bannakawempe bonna bali mu mbeera mbi nengula spazio ebyo nengamba bakomuli nti omusajja munnange ali kukola nsonga etukoze eki etulwanisa naye okuva kwa muganda waffe tekwandibaddewo singa si mwami Museveni. Museveni yasse Ssegirinya. Yes, kimanyiddwa nti Museveni yasse Ssegirinya. Yes. Tewali Museveni Principle. yasooka ne bamusiba muganda waffe nenge timusibya kulwanirira ddembe lya bannayuganda Museveni nga bwali nti kooti ye Uganda yaji Principal council. siri principal. Okay, council. Mr. President Do you know why I called you council? kubanga ndi munnamateeka era kooti y'ensi yonna Museveni ekulinzi. Now, if you say that you are Munamateka, you cannot, Munamateka cannot come and say Museveni killed. Come go to court and bring the evidence whether I killed anyone. Stop putting every problem into Museveni. Every problem you get is Museveni. Era gwabuvaako omwana atumweza transport n'atajja because of your bad governance. Awo nange mpagira principle. Otukoze bubi nnyo. Okay. Mwagire. You come back. No, I'm telling you the truth. That stop. But it's not why you are doing politics. When you go to the inner interview, you are bringing politics. Museveni, go one day. Go one day. It's a sin to undo. I came. I don't want. Me too. I don't want to be the president of Uganda. Yeah. Kyokka bannange. Kyokka ddi. I don't. Agambye kyagala ba president wa Uganda fa bamwesibyeko. Agenda kuddamu akugambye nti omuzaala afuna gwa miliyoni emu era nkugambye alina n'ente emu by'ebyobugagga by'alina. So ekyo akiteekawo okubuddisa bannayuganda okubalawozesa nti yeeye alina vision y'eggwanga lyaffe naye nga Museveni onkaddiye ate guno omulembe gwe bavubuka ab'omulembe omutebi Museveni onkaddiye. Okay. Enkulu tenywa. Enkulu tenywa. Simanyi. Okay. No, the Baganda say that amaso ago mukuru abatugala wewala. Saaga Museveni. Saaga Museveni. And then the say kange kakira kaitwe. Kakira akaffe. So it means if I'm in the country, I have to serve the Uganda. I cannot live to the people who cannot handle the country. Nanti Ssegirinya right now he would have been alive
if it wasn't you. Ebyo si byange. Nsoma biri wane abantu banagale bagamba. Okay. Can I ask you a question? Yes, you guys, sir. Have you ever lost anyone in your life? Yes, even of recent, I'm from Uganda. I'm from Abari. Who died? Who died? My paternal uncle. How old was he? 75. Okay, rest in peace. So, but God created the world, and not everybody will die. There are some people who die in an accident. There are some people who die when they are young. There are some people who die when they're even asleep. So not everyone who die, you bring it to 7. Me too, my people can get die. But some deaths are contributed to. How? Because if you had given him that quote, shut up. We have already talked about it. Shut up. We have left those Mzee unyinzano baganda bange okulama nti mwami Museveni ku myaka gy'ekinana takyaswala naye aswa takyaswaza naye ye ng'omuntu yafuuka kisalirirwa. Kimanyiddwa nti life expectancy y'omuntu Omumerika eri myaka 8 naye nga n'emmere gyalya teri organic eyaffe eyawa ne Uganda. Naye lwaki wano omuvubuka ku myaka 3 tumulabanga awangadde nnyo kubanga Museveni abantu babajjako eddembe ly'okufuna obujjanjabi. Ate n'ogamba nti ino bantu ki wana bakazi bangi bavanga bazaala Museveni gamba abantu banno because abantu bokka yafa Mzee. No, okay, wait. When you go to Eastern region, Northern, Western, and the other countries, even here, people happy because of me. Wait. In the villages there, in town, who's happy because of people appreciate what I do. People that's what your people. That's what your people tell and you. You know, your ministers. Shut up. And you know, Museveni have done good things in this world. For example, first of all, okay, are you not educated? I did not answer the question. So it wasn't because of your money. No, it's not because of money. And I didn't go to government schools. For the place I provided that I must put schools. Because but people are saying you disrupted the peace what was already there. In fact, I wonder we go to the council and say you're supposed to provide the peace. It's your mandate. Yes. So you shouldn't be bragging Uganda, how you gave us peace. Uganda is the most peaceful country. It's not because of you. But people with bad mind like you who can come and start talking because you're making money in it. How? How are you making money from Ssegirinya's death? Okay. I will not blame you. You are an interviewer. I know just asking. You have no what to ask. But I was telling you that Uganda is a peaceful country. Ngedembe Museveni elijjawa. Era omuyinza obugamba nti Uganda is a peaceful country. Obujjawa. But I want to tell you that if there is anyone who will come to disturb our peace, I will work on him. Is that a threat? Naye naffe tujja ate ku guno omwaka ogenda kuntula baki mafia. Any person, any enemy of Uganda, we shall not leave you. We shall work on you in our way so that we live peace in our country. We need the peace, we need the friendship, we need to create kwagaran. Now like this Mr. Chaguran, you go abroad in US and talking about your country. Why do you always talk about your country? Okay. Mbeera nkulabisa. Tonsindisa. Museveni togenda kunsindisa. Nze ndese omukyala wange. Ndesenyo mama Shalom. Togenda kuŋŋamba shut up. Tukakkane principle. Ate bulijjo nzize nga nkwebirira. Principle tukakkane. Tukakkane principle. Tukyali mu kkungubaga. So tukakkane. Omanyi kiba kisana Museveni nensoka nenkulabisaamu bulagisi. Tukuma obusungu. Tuwenga tuli bakakkamu. Sharon, I want to ask you a question. Yes, no, you. I'm asking you. Leave along. This one is a politician. He has to talk bad about me to him to sit in my chair, and he will not. Okay, so what I'm telling you, as a person in Uganda, the 4 bad things I did. 4 bad things, eh?
One, people are poor because of your policies, fiscal policies. How? There are high rates of corruption. Your officials, your ministers are corrupt. Who bring corruption? Your government, your officials, who you cannot put in prison because you fear them or they fear. Gamba nogu. We can stop it and kululimi lwoso gamati. Gamba nogu. Enguzi ogenda kulya emisana. Ogenda kola byonna bibitaga mu nsi Museveni gyalowooza nti yasikirano. Naye Ssegirinya ndaba nga ate omuntu gwagezaako okunteekako ani mabalanga. Ani atakimanyi wano nti DDD daily drinking officer DDO between wano gwe bali neyandiza asirise teyejusa. I have no time for such. Lwaki balangira omwana wo omwenge? Omwana bamulangira omwenge. Okay. I remember in 19. Okay, can you make a statement without saying in 18 we fought Chirakwena, we fought Konyi? Can you talk about what is happening right now? I speak reality for the love of my country. I speak reality for the love of my country. But you're pushing it back into history as if you have done something big for this country. Okay. As if we owe you something as a country. Okay, the problem with you, you think that you eventually to correlate as the government of NRM, you will collapse them in just years. We are not, but what we are saying... We are not here for fun. We are not here for enjoying, but we are here because we can handle the country in a peaceful way, and we are having many development in Uganda. Development, yet the young people are losing their lives. Which kind of development are those? Is losing a life because of government policy. It's because of government policies. Okay, can't read well and know what to make this. Muhammad Ssegirinya would be alive if he had not interfered in the judicial system. Never gamba wayingirira mu kooti n'ogyeka mu nkwawa bwoti. Gwagamba ne bamuwe beyiro onti bamuwa. Onaasibwe kati of recent wagyewo police bond, which is a fundamental human right. Omuntu ofuna bond. Because anyone is innocent until proven guilty. Okusinziira ku mateeka getugoberera mu nsi ezigoberera amateeka. Nakati kugoba n'ogamba njyewo police bond. Ebyo Ssegirinya yabadde alwanako. Okay, let me tell you. You even don't know Ssegirinya. What I know about Ssegirinya, he was doing development. Without your help. Era mama lokumuziba ne mutunda emali ye. So no vaino gamba nti Ssegirinya was doing development. Antugwe kenyini gye wavayo no raniza. Kimanyidwa nti muganda wave oyamala okusibibwa emali eyo nayonna ebintu byazakola mayi Museveni yabiwamba. Nenga lwaki tayagala mu Uganda ali eyo mubeere na ddembe lyo mu nsi yo. Ate naaseka. That's bad. Ate naaseka. So, Kaji, talina kuseka. Onseka ki? Nabagamba guno maka gwa kunyiiga. Yes, onyiiga mungo mu Uganda. Oba oseka ki? Mu ggwanga mwobeera nga tolina ddembe lyo. Kati ki ekiddako Kawempe North? Yes. I have an MP of NRM is going to come. NRM cannot win in Kawempe. Just to let you know. That's your thinking. Many people say, because on Agamba, you rig elections. Stop that nonsense of saying Ekyo kimanyidwa. Nze namuwangula nini wabawera TVM eyavayo negamba nti Museveni awangudde ku ssaawa 2 nenga ate obululu mu bitundu ebyenjawulo butyabalwa. So kiragirawo nti Museveni yali yabba mu kalulu kange nenga nawangula era yenze president wa Uganda omulonde weewaawo eyabbibwa. Okay, it's that. Think like that. Okay, think like that. Do you have another question? Oh, I go. Mama is waiting for me. Yeah, yes, Mama is waiting for you. What I'm asking, what is next for Kawempe North? Okay, I want to make Kawempe. First of all, start on your
echa mutabani wange muzukulu Ssegirinya Muhammad. Bati gwabera mu Kyenda. He was a bit a good shut up. When I'm talking, I don't want you to talk. Respect the president. So Ssegirinya was a good MP, and Uganda mogera ko binchi because he worked for the people. He worked for people mu bugobi nga mumulemesa paka imwamulemesa ne mutta. So kitalo dala Ssegirinya mumulamire. Abantu beka wempe, what I can tell you. Yagane ekyokumulembe yagamba Fight hard. Okay, fight hard. Fight hard. Ssegirinya. So abantu beka wempe in 2026 gumura wako ambule motoka yonna. Naye asose kugamba gwe mulabako ambule ekigambo kubanga akimanyi nti mu buli mbeera so baganda bafi manaka kwimpi kiddako ngati muganda bafi asigadde yankyalwa na Ssegirinya wonna tunatutadde bendera yafe yambulira baganda bange wetu batuteeka ate essubi lya kawempe naye nga tubasuubiza mubiri bagumu finga ekibiina ekifuga eggwanga Uganda ekya National Unity Platform tukimanyi nti olunaku nga lutuuse tuliyambale ngule tubonga nawe sevo tubonga nawe Naye temufuneyo kayimba kalala kuba n'abakayimba bava mu NRM bagamba tukoye twabwali butamanya okuyimba akayimba akategeeza ebintu bya President Museveni bali butamanya. I have another song. Do you want another rap? Yes, sebo. You want another rap? Neka kwako. Chakali kabiri 10. It's my song. It's my copyright. So if you come, say I can sing, and so if the comedian can come on the show and sing by. Ne Mzee ngabye n'obukuluma. Shigozi. Insawa yona. Mzee mugumu. Insawa yona. Mzee mugumu si wakakati. Nini lira? Ama Mzee twali mugumu Mzee. Mzee. Ssegirinya adda ina byakoze mu kawempe byali yatandika. Okay. Omwana okuzimba eddwaliro kati yafuuka loogi. Okay. Temusobola kukola nga mmwe gavumenti ne muzzo byabadde akola kuba mwabadde mukozi mulungi. Nosobola kutwala mu maaso. So ngamba abantu bekawe everything Ssegirinya buli yakozeeko we are going tugenda kubimaliriza at the government. We are going kuba nti we cannot leave his work down. We shall support them. We shall put hospitals in Kawempe. We shall put schools in Kawempe. So expect March in 2026 if you vote Yoweri Kaguta Museveni as the president of Uganda. I tell you that, okay, if they don't vote for you, you will not do them. Okay, me I respect the electoral commission. If you respect you, onagamba wa mubba. Right omuwe entebe y'omwana. Now, me too, I was home in Rwakitura with Mama and my grandkids to Nyumyam. I saw on the TV the chairman of the electoral commission that Museveni Wakuta. Now, if you come, me too, I was home. Me, I don't know about whose store. I was home. I made my research that NUP Ssegirinya yazibobululu emitwalo 2. You told me, and I'm going to go to work. Omusajja agamwamubba akalulu. Era navayo ne mugamba nti wabagamba nti twamubba akalulu. Anteeke wali ebitiibwa bye byonna abyeyambuli. Tugende naye 1-on-1 mu kkooti. Tule Museveni oba Nansinga. Waliwo ka video akakomyewo. Kali ka mugenzi Small Axis Allah mukazize kabuli. Ngabaga mwe aba NUP mwagala nnyo abafu. Mujjayo amakanzu ne mukola speech mwagala nnyo okufiirwa. Ate nkulaba oli mu kanzu. Kituufu mwagala nnyo abafu. Na imabega nkawo Museveni kanjogere obedda bwoyogera nga ziri mu kuyingirira. Imabega nkawo nabagamba nti navayo ne mbagamba nti nandi bagambye musomese nnyo abaana. Naye nabagamba ate
muyigirize abaana. Nayina ensonga lwaki nayogera ebigambo ebyo. Nze ndi musajja ate kubirira mu nsonga z'amadiini. Ensonga lwaki najjeyo ekanzu muganda wange Shalom olwaleero lwansonga muganda waffe Ssegirinya abadde musajja mu Isiraamu. Obadde oyagala nzije ne sapuli mu bulago. Naye olwokuba nti ate ye mwami Museveni eddiini y'abaganda baffe Abayisiraamu agikuba ekikono. Yensonga lwaki ne muganda waffe Ssegirinya atuvudde ku maaso. Okay, thank you. I've gone. I cannot remain on this interview. I have Mike to work for the country. I cannot come in that committee. It's not common. No, don't use someone who's this as campaign. Are they not campaign? If someone who's this in the peace, are you sure Ssegirinya was killed by someone? Yes. Do you have the His report? health deteriorated when he left. Okay. No, his health Wait, now. deteriorated when he left the prison. Okay. May I be in the prison? Stop that nonsense of coming everywhere. Stop. If you don't want your country, Ssegirinya afeera kwagala. Fena tukimanyi. do you love me? Answer me, do you love me? Okay, don't put these things to if now is the big person, there are many people who don't love you. There are many people who don't love me, and there are many people who loves me. So it doesn't mind whether someone loves you or don't loves you, to come and take it. So stop that whom he loves you. If you love me, The So Bible if you- says, so if you love die- your neighbor so as you love no, yourself. if you I die- love because I don't love you as I should love you. okay. Even But then, I love you because the Bible says love your neighbor as you love yourself. But individually, if that was that low, I wouldn't be loving you. Okay. Now it's okay. You can do what you want. Abamu ku mmwe tubagala kubanga Bayibuli egamba twagale baneighbor waffe. Naye abamu ku mmwe temwagalika. Omusajja alina byakola ekabwempa azimbye eddwaliro azimbye akaguzo za ambulance katwabye office ng'agyongeza million 2 ebyo mutwalo 7. Mwenge ekibiina mwina nteekateeka ki okwongera emijawunya ya Ssegirinya mu maaso gyeme kufa ttogge. Niyanza yesi tukimanyi nti ensonga za muganda waffe Ssegirinya muganda waffe ate nga munnamateeka abadde ensonga ezo Shammie Malindi aziriko okuva we zaatandikira. So baganda baffe banankyukakyuka ebintu byonna ebize ebikolebwa muganda waffe Ssegirinya emirimu gye gyonna gyakusigala nga gitambula mu maaso. Kuba ffe nga NUP tuli omuntu omu ateetukanya ekintu kimu. So emirimu gya mwami Ssegirinya amalwaliro gazaazimba emmotoka ambulance byonna byaguze tukimanyi gavumenti ya mwami Museveni ejja kwagala okubyeddiza naye tugenda kubirwanirira okutuuka yonna gye tulantuuka ate nga nabagamba nina pulani B. Okay, but why are you fighting for the things of Ssegirinya and don't let the family fight for these things? If you smoke Museveni agenda atwala motoka kati oyagala gitwala oboje we family. He has been his member. He has been a member of his political party. Ssegirinya was my member. He was a member of Uganda. He was a Ugandan. But of National Unity Platform. It's okay. I told you they are all Uganda. How would you feel as a president when you're seeing young people dying at early age? The youth who develop the country, they are losing it. Abamu bali mu betting, abalala kati bali mu bwamalaya. Tawange gwanga olitta. Okay. When you say like that, I want to relate you something. Let me tell you, in 1964, there are some people who came to me and they wanted to take away peace. First of all, to be a president of Uganda, I fought in the bush to fight for the country. You did. And after I did that, Era mu kulwanirira eggwanga Museveni kye yafubako okulaba kwe kwavuwaza bannayuganda abawe bettu by'okuzaala. Muganda wange nno Shalom njagala okutegeeza nti bano abalenzi bo bano simanyi Shammie and Shawwa ate oli Shammie yes yazadde kubanga Museveni yabawa eddembe ly'okuzaala ate amala abavuwazi. Then hear that. So what I'm meaning that I told you we are not killing anyone, that we don't want an enemy for our country.
we want a peaceful country. I tell every youth there, abana be Gaza, abana be ghetto. Abana be Gaza bakwagala olowooza. They love me. Osindika Balamu n'afuna abaana oba abantu abakulidde mu ghetto abantu adda kukozesa eddoboozi lyabwe okulwanira eddembe ly'abaana abala bali mu ghetto n'obawa obugaati n'omwana obaleka. Abana ba ghetto, are you sure that bajja? Of recent, one of your good omusuubuzi wasinga Balamu yasuubudde Fikiganda kufanira etwala. Okay, you know, that's what we call a good leader. If I can pass through process and I invite someone to my chivina or to my life, it means that I have a good way of leadership. I'm not like this one. Okay, I'm on microphone. Now I want it. Now I'm seven again. Okay, whom are you winning? Yeah, okay, I won the fiscal, as you were saying. Okay. Now what are you doing? Museveni, why don't you retire? No wummulako nga bajjajja abalala. Okay, when I talk like now, sisobola kula emyaka 10. Ogamba okyali mulamu. Nange over president, the fact is Sibagara. But when I look about the people in my country, I cannot see someone who can rule and stabilize the peace we have in Uganda. What about your son? I told you my son is reading the army. I know him not that. He's a general. So he's doing well, and I know he loves what he's doing. I love you. Thanks for the work you're doing. Ayagala mutaani we nga gwe naye bweyagala omwana we alina okumwagalako bagenda bagamba nti yazaala ekibi akiwongere ate maama nakisuliraani tuli mu nsi nga naakulira amagye agakuma ensi asula ye bakasawa 11 nga bukya anti asula anywa mazzi baganda kankikomyawo naye nga mukitegedde akitegeddewo kitegedde naye nga yakulira amagye gegwanga lwansonga tata we yamuwa obuyinza. kyogamba omuntu anyweko olwokuba mwana wa pulezidenti. The history of Mzee, he grew up ngayagala okubeera nga akuuma emirembe. He started in many countries. Gye wamutwala. He went to America. He's very trained. He know kung fu. He know karate. He know back. He can kick you in every way. Nze banyi bamumpemu Museveni. Banyi bamumpemu nsama mwenda wezekiro. Bakuwaemu muhozi? Yes. Omusobola. Ngatalina mundu. Omusobola. Bamumpemu wano. Yasomera Sandhurst e Bungereza. Ninga yasomanga bikinga yalinga anywa. Nga anywaki. Akitegedde nabagambe guno omulimba ategwa. Omugenzi Muhammad Ssegirinya abadde n'entalo ez'enjawulo yalina koota olumu ne Ssekawuma we yakwata omwana wa Ssekawuma yali afudde batabuyambi namutwala ku geeti e Nansana. Ssekawuma lwe twogera ali mu kkomera naye yasaba essaala n'agamba nyaganya ku famire ya Ssegirinya ng'ekaaba nga Ssegirinya ali afudde ekiriwo kati olowooza essaala ya Ssekawumalu yakola oba kugera kwa Katonda. Okusoonkera ddala baganda bave okukkiriza kwenzikiririzaamu tukimanyi nti buli ekibeerawo kakibeere kirungi kakibeere kibi eba nsalawo ya Katonda. So omuganda waffe Ssekawumalu nkakasa naye embeera ebyo bw'ebigambo byayogera ayinza okuba nga alina obusungu obwamugeza ebigambo ebyo naye nga ffenna muganda waffe Ssegirinya gye yagenze ffenna ali ekkubo. So omuganda waffe Ssekawumalu sijagamba nti muganda waffe yafuulirwa kusalawo kwe afuddirwa kusalawo kwa Katonda naye nga ate ffenna muganda waffe Ssegirinya gye yagenze naffe gye tugenda okugenda. So teweeyibaala era muganda waffe Walukaga yakiyimbako ti kino yakiyimbako n'agamba nti ekiri atabadde nayasigadde eka nayina we yagamba n'agamba nti nsansira oyo asekerera afudde alina patu yayimbirawo. So muganda waffe Ssekawumalu tusaba yeekube mu mutima ate era atuse n'okusaasira eri famire y'omugenzi okuva mu kubalata kubanga kino ekintu naye wakukiroozaako ekyokufa. Tokolimye bukolimyawo
sikolimye naye njogedde ekimanyiddwa nti okufa tebakusaagiramu. Gavumenti yebalamye okusima emirimu gya Honorable Ssegirinya mu Parliament. Abadde alina bakiikirira oweekitiibwa Prime Minister Uganda atalabiseeko akiikiriddwa Minisita w'abavubuka Balambaluga Halimat. Nga ggwe abadde mukwano gw'omugenzi nga adde mmemba mu kibiina kyo kikyo kyogerako ekyo olwa gavumenti okwebalama kubadde gavumenti kutya kuswala nti bajja gibuuza abaffe bino bwe kiti kitegeeza ki gy'oli? Yes, Mami Museveni newankubadde ebyakola nga ye alaba nga tebimuswaza n'ebiswaza n'abantu bakola nabo. Kyakuswaza nnyo okulaba nga gavumenti ya Uganda enamba ekwirwa Mami Museveni eyanziba yeesulireyo gwa n'agamba ne basindika Balamu abazanyira emizannyo gyabwe nga bulijjo. Naye muganda waffe yonna gy'otulabira njala okutegeeza nti wano bantu bangi abalina amaanyi Museveni ge yali yabawaga ekiyuniiro naye nga nabo bakomekereza balozezzaako ku bubi bwe. Wumula mirembe muganda waffe, fight hard. His Excellency. Tusuubire tabe ombaka mulala w'omuntu yenna alwanirira eddembe ly'obuntu anayesibwa mu mbeera y'emu ombaka Ssegirinya gy'ayise mpaka okutuuka okufa. What you're asking me, that I have many MPs who are working good, like Ssegirinya. Mpaayo enyalemu akola obulungi. I have Bongo Andrew Kamana. I have... Bega MP bo. Ona bongo angole bakaba nange nyegwanga is going to come. I have Magogo for within the district. He is a good leader. I have Marcia Simpoga. So NRM, what Democratic Alliance? You call it even Yemuka. Kan yachikola. what of a bit money? Na yali mu kibiina ekyo. I'm going to make a research on them. President, effujo esuse mu bavubuka ennaku twalaba Alien Skin ng'alumbiddwa era basinkanye mutajjawo Captain Mike Mukula batereeze emirembe. Twabambu waliwo abaana basobola okweyisaamu ebiso. Okay, that is what Museveni did. Eh? That nature Museveni kyakola kyoyogeddeko ekigambye nti they are looking for Captain Mike Mukula batereeze emirembe. It means that broad peace they want to be in. So that's what I give an example of those my son at the end of Paraso. That if we fight like that, when we are politicians, like you come and say Museveni, and you come and fight as Paraso came and fight, what will be in the country? It will be war. So okivumirira. It's bad. It's very bad. But it can't mean that I sent my police abanonyereza bagende banonyereze about them, because even Aryan let be with a reason why he's fighting for himself. When in 1953 listen to me, we had a chief when Paulo Cafero came to sing for us. So there are some people who didn't like Paulo Cafero. And people they are like, we don't want him. So other people started getting stonies, bottles, and started Paulo Cafero on some shows. So when Paulo Cafero went back, he looked for a solution. How can an artist sent a ninja? And then the farm was a sort of we are used to pay 500. Do you attend shows, Mzee? When my mama, I go on TV. Umanye muzini ya mama. Kaimba chaka singo kumilango line mama. The song. There is this song of my daughter. Chinawolo. When my home. Mama said, Mzee, wakala nyo Chinawolo. Kemuyimbanga muline mama. Kachamanyi Mzee, do you know how to dance now Chinawolo? Automatically, no. Tuwe Mzee, tuwe muko tulabe. Okay.
Je kinawolo. Otambuliranga kinawolo. Tukola banga ndi musanyufu. Ninga timu byadala Museveni toli kinawolovu. Museveni tosana kutuka mu kinawolovu. Kinawolovu enchadala ekitufu yenze. Yes, yenda ngeze mama Solomon akanyimbira sebo nange nyimbira. Mama Solomon. Kinawolo. Otambuliranga kinawolo. Kinawolo. Mzee kinawolo ekitufu. Ogenda mu Spasdana oba Kasani kusasira. Okay. Mzee, if you are to go, Spasdana Kasani kusasira. Okay, those are all my daughters. I love Kasani Kusasira. Never regret about. Because Kasani Kusasira has done a good job. Also in her department. I love Space Diana because he's also my artist. So I remember when my daughter was getting married, Natasha, to her husband, my daughter sang this song. Only regular Museveni alete wezi bako Spice Diana. Kuba Spice Diana mugende wafi wanchuka chuka. Ila asema yesa wazirimeka sharumu kuba imatandise okunyemesa. Tula dakika 3 kumalirize. Mzee mbune yunabonde kugenda akate kuserina. Chamukisa mulunye enkobe yetonye. Ninga kansa. Chemanyi etonye ko kushira toniuka. Sakaleke. Principal enkuba etonye kushato ni wokka antenge chatonye kata alimefuna abantu. Yes, kumanga oyo ne Museveni tebalina tebakolede gwanga lyavu ayimbye banja bali basaba twawukane nawe fule jondeke. Even I dedicated Kasini song to him. Which song Mzee? Abantu balemye mu Uganda Mzee abana bagende ebweru Mzee. So if you are tired of the tax, so chova tujoga oli kinawolo akoyi yesonywe Uganda. You go if you don't want this piece. Ogenda wakafanya kusasira wa Spice Diana. Yes, bana Uganda unakulwaniro unakuzomizi zili 10. Nsaba abantu pena tugende tubagire mu Uganda wafi ate Spice Diana tumubererewo kubanga ne wayimbanya makafanya kusasira mwali myaka je limwe mwajira mwenna. Neda mu Uganda wange kuzazira yaliwo ku mulimbe gwa tingitingi. So sagala tugambe nti nzi mwatandika mwenna okubagama kalubendera nga kafanya afumya nkuyitenga linnya ki. Nga yayimba dda kubanga oyo yali kigambibwa nti yali yayimba mu kwaya. Yes, yali ayimba ko mu kwaya ate buli miezi so kusasira Muganda wange muguluko naye kinesinga to kunnyamiza nti yengo omuyimbi yandivuddeyo kakali bafuna mugiso kwa ni Museveni ne basaba copyright y'abana Uganda ba artists naye bafuna sente basenzi bikanga bobuka. So sinza kugenda mu kivulo ate wewa siteekawo mpalanirako oba siteekawo buchayi buli omu agende jawulire emirimbi nenga fe baganda bafe bananchuka tugenda kubira wakana kawala Spice Diana njimanyi nawe Shalom jogenda okugenda. Yes, kugenda wa tonsalite nzengenda genda abera wagenda obere endongo wenyenda mwe munandaba kugenda wali oluseki automatically at my daughter's place. Tokubye nnyo principal ngenda ali luseke. Shalom ogenda wali oluseki. Omusajja akene nekolera sente zange banangidde oluseke. Obulumi ku mutima bunzita. Ekibi kyogerwa kudu kimanyi nti gwe ne tiimu yo Kawempe awatali luseke temubira. Ogenda kuleta muntu Kawempe North. Zizinga nti bagamba baganda bavinti. Emu ku constitutional right mu kibiina kyaffe kya National Unity Platform tuwa abantu eddembe lyabwe okwesalirawo. So bannakawempe nga mwesize ombaka gwe munaba mulunzi gwetujja okuwa kaadi ate kuba tukimanyiddwa wano nti aweebwa kaadi ya National Unity Platform amasanyalaze oba ofunye 3 phase era oba ogenda kuwangula. Mzee ngosese ku masanyalaze kamo. I remember no point na masanyalaze gakendera. I remember my muzukuru
big eye. Musajja age big eye yafuna ba. Yadusa obudde Museveni. Wakwanta mu budde. Ani adusa obudde? Museveni. Esho yambiki muganda wa big eye yatandika sawemu nagenda okumala okundabanga bangamba nti ate saa ziri munya Museveni yakirimu. Museveni aganda okujja mu big eye. Yakwata mu budde nadusa obudde okubuzaabuza banna Uganda. Tukimanyiye gwe wali emabega w'okono na buli kimu. Bamu amasanyalaze gasola ne beerabira inverter gitwala. Tuwadde ku Shalom 256 era kusubscribinga kwa kusharinga. Oyinza okulowooza mu nseka byogera naye enseka eyayogera. Mubeera bulungi mweraba.